Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. How can an important man contract to Gonori? So Yes. Atemo Sangawa. Yes. Kakati bano badde eddagala ne baliteeka mu malwaliro. Bangambye ne minisitule yo gyava akyengerayo bakuteeyo eddagala. Nawulidde abantu bagamba be bakutte bagambye tuli ba kikaaki tuli ba Luganda. Ate n'omwana wange kye batamanyi. Bamuswazizza. Anti kye batamanyi kiri bwekyo. Kati eddagala kept under different conditions. Kyobula bambagamba nti omwenge tegwonoona mugagga. Why? Omwenge anywa avubiriza. Mala kusoma alcoholic content. Kati omwenge ogusinza amaanyi wano chairman yadiba. Omwenge ogusinza amaanyi mu Uganda is not special. Nayo ono takolera alcoholic content. Kakati bano ababbi bawano tebamala kumanya nti eddagala lino eddagala baliwandiikako nti not to be kept under these conditions. Alibba alikwekambeko oyinga lifuuka butwa. This is the problem. Nti eddagala muli byo. Mulitedese mutyera. Mulitedese mutyera. Kale libakube tulabe gwe lyokwese lyobi. Sometimes wegemeza. That's very second nze na clinic ewange. Kanti kankubuli. Olowooza kankubuli. Singa tekufuna ddagala. Basho yise kyalo. Kankubuli. Ono COVID-19 ayita mu nnyindo n'emimwa n'asiba amawuggwe. By the time I grew up, ewaffe ku kyalo kwaliko omukazi nga bamuyita Mulinnyo nga yalwala oluyiro. I'm not seeing any difference between oluyiro and COVID-19. Oluyiro ye asima. Walabye ku muntu ayina asima. Nti atambula n'embeera y'obudde. Nti oyinza omusanga nga yakolola tibiggwayo naye nga tajja kufa embeera y'obudde ekyuka. Waliwo omwana wa kakubuuko. Atisa. Akakubuuko kimanyi nti kalinga with a focus. Omwana wa kakubuuko alaba mbeera ya budde. These are traditional diseases which you have been having. Olukusense ne sirimu enjawulo eriruddawo. So the tradition never ngeti president yaita ba herbalist babayigo kamala. Abatabani balu kubankubira simu nembaga nti abanga. Mubadde mukiika mu bukedde wange ziriwo. Ati saba baba prasira nedda saba. Nange njagala sente. Nedda saba. Kakati ababa nabajja yizo kama. Fumunanga tulowooza nti muzeeyi amuwa muzeeyi musanga. Kunku munkozeseza bwere. Naye myayi no. Obabuulidde. I have cultivated good. Teri media institution esobola kunteekako blackmail. Nti omusajja gwe soogeddeko nakwogera linnya yavuddeyo naga nti siyenze. Kati ate ku platform yange mugisome nataddeko omuyindi gwe bakwatire Pakistan nga alina minisita n'omuntu omulala amuga nti mirundi yayingidde mu ssimu yo tuwe $2 2,000 kubanga nti n'omuntu 10,000. They don't know when I started. They don't know when I started capturing them, and that's why they are saying in the recent meeting bakkiriza tekubale tufunye gold mine ebuyiku buno busente bw'okuba government buleke mubuze nankabiro oba tewaliwo kumaca basisinkana abawera isinse ebuyiku. They have discovered one of the largest gold mines in Buyiku. Honorable Bayigalu Machitegedde. Nabo baba kubadde ebiso. Yalwanirako n'omusajja. Omusajja oyo yafa Lulume yayogera ki? Ani enda? Lulume yavuwalako naye yavuwala. Bamala kuwavuwaza ne bakuleeta. Lulume temuli, abonna temuli, ababaganda ba DP abo temuli. Temuli. Yavuwalako atya? Banambuuze bano. Dati baganda in fact if I meet abo abaana abo no. Ne mbasanga mu meeting ya Iran awo. Abo bali basente. Don't expect anything from no. Abo bali basente. Yana. Ne besingabire nnyo. Kakati nkuga. Ne besijja basinga. Abesi muri basente. Era nganda kyata ngenda kakusomerawo.
Kyanende kikasatu. Kakati nkugamba. Nti biragiro bya Museveni si biragiro. Is intended because a good leader gives you guidelines. Nabaga nti Mutesa Nziku yamukwata. Ye mu kifo ky'okukana abantu basajja bente mugifuna Mutesa olubereberye. Anti yagamba buli omwaji noonye kati omukazi ow'Enziku mu lubiri nga wa kitalo. Ne bafuuka abazira abagirina. Nabaga nti manya ekigambo baana bagalye. Omukazi we yafumbanga emmere. Baawe ng'amugamba nti waayi agabaana bagalye fumba yamalala. Walabanga omusajja omukulu omenye embwa bwefuka bwetinge wandisa okugula n'abasajja abakulu abedda abakadde Nziku be yaluma yabanga akutte ekitooke bwe nayega Mutesa mu kifo ky'okatya abange mugiwone abakazi ab'Enziku mu lubiri nga babanoonya okamala. Ityolo musifiri kyolo baganda banoonya batya anti Mutesa Nziku bwe yamuluma yagijja ku bawalabu. Kakati Mutesa bayina enkola nga bawalabu bayina gye basula yewasula abazungu yewasula ki. Kakati bano abakazi baano ne bakwatagana n'abawalabu era abawalabu be baleeta homosexuality wa. Kati bwe mukwata n'agamba nedda bajja kuŋŋa nze ndi munafu kyobula kabaka taziika kabaka takaaba kabaka takola ki kabaka n'okulya emmere alya bwomu nga yekyadde wantu alya bwomu. You cannot describe him oba azwanguza oba akola ki mystified. Nagamba kwate muginoonye abakazi ab'Enziku ne babanoonya olunoonya. Ssaabasajja alagidde naye nga yekyayagala muleme kugamba nti ye munafu. Naye era Abaganda bazuula eddagala ly'Enziku mamba nkalirire kuginywamu ssupu ne muzuukizi okutuusa PPF lwe yajja because we had missionaries. Era ekimu ku nsonga ekyakyayisa Abakatuliki obagoba wano nti gundi Omukatuliki Monsenyori yawa Mutesa eddagala ly'Enziku n'asula bubi ne baga nti baagala kutta kabaka olede ne babagoba mu Buganda. Era baali bagenda Mwanga n'abagamba nti taata wange bw'anaakisa omukono nja bakomyawo kuba temwakoze kibi bo balina eddagala. Naye Abakatuliki ekyabagobya mu Buganda baawa Mutesa olubereberye eddagala ly'Enziku n'asula bubi ne bagamba tibagala kutta kabaka bano. Ate oyinza okusanga gali agasajja go gategeera nti eddagala agenda kulifuna yekkafa atulekeyo tegegoba baminsani g'ofunye ffe nga tutuwadde. Yobulambaga nti zino sente muzexamine sente zigenda kuyambisa omukazi nebba battingani mwe kyemuyita omutalo bemmeka kinene kati baabo bazitandisa ozibba bazisaleko waliwo kampuni. Yes kakati nkugamba nti don't think kati Walagi yajja mu Buganda Walagi banobi be bamuleeta nkugamba nti kitabo kyekyo kana kataba kugamba sailing towards self-destruction mission. Amawanga gagenda mu self-destruction mission. Osaabala ogenda mu kwesaanyaawo naye nga gwe tukimanyi to the moment you believe nti obulamu bw'obusinga okugenda ku mweso obulamu bw'obusinga okugenda ku ludo ate n'ekyokubiri mulowooza nti bwemubeera ewaka temwambala masiki. Ekiro ekyo pulezidenti ye bwe bawuliriza gyakibagamba newaka mwambale as you move with the marriage ring. Yes, kubate tunaba kumanya ate abakazi babeera mu gundi yaabwe n'abapoliisi ku luguudo baali badde babuuza abantu do you have baali buuza mask and sanitizer n'abatambuza ebigere kuba sanitizer tekitegeeza nti buli lwokwata ku kintu nti nkutte ku ddiba ly'akatabo kano nkutte wano ngenda nako kubanga eyabaddewo nga yeetalina kasigaddewo. So the scientists to tell us how long does it take in a metal muyinza okubanga bamakanika munna muyina sipaana emu kati eminyolo ewaka kavaako. Let the scientists explain to you nze mbyesomera nzekka. The easiest test is an apple. Once you test an apple and it becomes tasteless, you have. If you cannot go to smell the stench, you have. Yes. This is the simplest thing. I read. When I have children who are doctors, I read it too. Nange byahagalizi mu mbimanyi.
Mwembe wano otugambye olukuubuuto n'emmamba enkalire. Enzikuba gyeyambisanga mamba. Abati ogenda mu malwaliro simanyi ekyaliyo. Anti Abaganda ekyakattisa ennyo yagenda mu ddwaliro nga bamubuuza nti mutwe gwe gunnuma. Kakati ye ngalowooza nti eddagala ly'Abazungu asifula awonye enziku nga tasobola gyogera. Era that's what I said. Baabiyitanga bulwadde bw'abazira. Ngenda ku reception y'omuntu ne mubuuza, can I talk to the honorable? Why do you want to talk to him? No. If I explain to a nurse, when I'm going to explain to a doctor, then I will be making explanations twice. You do anything. Register me and then. I cannot tell you. Because after telling you, then are you going to make a decision? No. Yes. Kakati atenchiddemu. Enziku gye nabulidde nansi gibulire ne dokita ne nansi ategeere. Ne ntompita wakuzannya. Nze nagenda ekibuga ng'omusujja gunnuma. Ne bankuba empiso. Ne bampa n'eddagala. Nenzijjamu ekkooti. Omukazi nansi n'abuuza. Ono omusajja abadde mu kikooti alazeewo nga nze kennyini gwayogera nga nze mulaba. Ne ŋŋenda e Busiya ng'omusujja gunnuma. Nagenda e Mulago naye na problem mu lubuto. Ne ŋŋenda ensambi okunnongooza. Ne baŋŋamba $3.3 million. Ne batwalako 2. Saalya Kyaggulo. Dokita ajja okunnongooza asoma ku kipande kyange. Ono yetamula emirundi atayagala federo. Natema butemu. Nengenda e Mulago. Nengenda e Mulago n'ekikooti kyange ekiriko ebikunga bitambula. Ntuula. Mba ndi awo nga nansa nga bazze. Abayina abavudde e Kasawo muliwa. Abavudde e Kasawo be bayina ssente ab'engalokalu be batayina. Ne ngamba omusajja nti wa nze byange mbiyina ti njagala kunnongoosa gundi nti obiyina nti nabitwalira dokita. The doctor was lecturing. The person who operated me was lecturing. Nga tunegotiating nti otuwa ssente mmeka. Ne ngamba nti asatu ogayina ne bagangida bawa $1 million. Gwe omwavu bwotyo nti ne muganda nga ali bweru. Kakati bamala okunnongoosa dokita yaŋŋamba nti omanyi nkusibiza buziza kangalo kuba namu $7,000. Nanze ne muwoya sala. Yagamba nti olukindo lundusibiza buziza kangalo. Kagenda kubeera katono bwe kati akatakanga bakazi. Namba tetogenda kulumwamu nakamupeyirikira nkukubya empitirivu ku $7,000. Kakati nansi namuwameka asatu. Kati bwenzira bagala 3. Kati bwenzira ate kabaga Antoni atagala federo. Ba million ebi bali bagala ekitundu zine ezibali. Kati bwenzira ye Mulago. Omukazi nansi ye yali yegumbye dde omusajja. Kubanga gwe omuntu abadde gumusabye $3 n'abawe $1 million. Naye nga tamanyi. Omusajja olugogo. Kakati kyava ngamba nti namwanda we yankujje mu buzi. Namuga okunnongoosa namwanda we. Kiki oyagala okulaba? Kiki otakuta? Bukyobeera wano ye mwanda we yayange. Kati omukazi nannemerako. Naye nga nze mbaze okutegeera tayagala kulaba ndaweya ayina kyayagala okulabirako ekirala. Nemuga naye kuba otunuulira omumanyi omusawo yagala tufudde teyadda mukulabira mu ddwaliro ne baleeta omulala. Kakati gwe olaba n'abaana abalina ssente bebasewaka. In fact we should depopulate. Twali badde ezo emmotoka za ambulance ezibiki tebikyajja eno. What we need is transfer buli district efune facilities zaayo. Why do you pay for a vehicle? Baze wange aba batwala abakolera population yandikoze nga ebikola bibiri. Muyindi waliwo abakoze funeral companies. Baze wange bagala okutwala emmotoka zange. Ani gali zikola nnyo munnana. Ebiseera by'emirambo oyinza okuttira emmotoka zange nkumpa ssente mmeka. Tomanyi nti ate emirambo gijja mu biri ebizikuuma etomere. Nabagambye mutwale ssente zange. Naye olaba nti waliwo ne kampuni empya ezikoze. Some people are making funeral companies to transport the body. Why don't we concentrate in every district? In fact, the statistics given by the Muslim Committee must be examined. Why are some districts have low infections and others have high infections? Yes, we who can analyze. Why, what is lacking in this wound?
ne bwe biba artificial. Is it political okwogera mu kaseera nti Kampala mukono wa Kiso? Anti kankobolire Kampala bali baagala lockdown. Without a lockdown baita basobola kulya sente zo Museveni zeyewola 3.5 trillion. So kati Kampala efuuka victim ne wa Kiso. Anti kakati banakibirako emirundi emipaka kakati ate bamulumbye ne mu sente zawadde abanaku kubanga kuwuli abakuba amasimu abaganda batuga nti kazira akatono kazira mu liiso. Abaganda batuga nti enyongereza teba ntono. Abaganda batuga tukuse taba wa bonna. Abaana bo babuuza tufumbe ekyeggulo titukuse don't rely on one person. Mwabayita sente ezentono because abakuba amasimu ku radio they are hired to frustrate sente ezo ziyitire mu bino ebikampuni oba bagula obuwunga. So these callers bakikakase balina bagundi abo be bawa sente nalweso n'okwata akavubuka kano akanjerekanga akadde akakuledio ne bubeera wala. So mwani chama kyabagamba nti sente bazifulumye ntono akavubuka bamafiya bano bali bakasasula kanga akavubuka akangegeenya kajja n'obubeera wala naye nze kye nakola nga bakolaganye n'ab'Emmengo babanyi nakuba Mmengo nakuba Katikkiro n'akasesa takyaliyo kuba ate okalabawa Dr. Tiamale okalabawa nze nali maze okubategeera nabawulira mu meeting ne bawa Mmengo se nakuba Katikkiro n'akasesa. Dr. Tiamale yali yakola sente ze yali haya amanyira nze bali tebajja muti he was a newspaper vendor. I came from Kalagala. I've come struggling nti ozanyira ku kuficha yangu valijiko bamutu bagwase bamutu bagwase akati nkugamba nti furthermore revolutionary politics akalolo bwotakwata kalolo kano nabwegendeza kasuula government. It affects the welfare of the people to change styles. Is not where to be seen, to be shot by guns, by bullets, and it affects the lifestyles. It affects your economy. So this Kalolo can be only handled by the military, by people who did the public health, by economists, a committee jimba mutekawo. Abasoma public health, abamaje, aba intelligence, political activists, n'aba media bamu. As media people who design a program. We are change agents. Nkugamba once a revolution sets on motion is unstoppable. It is also advised that in order to avoid the revolution, you must avoid embarking on a self-destruction mission. A self-destruction mission means that an individual or group of people or governments do things that undermine them without knowing and executing it. Kati nga bano abalwanyisa Museveni proposals ze babbe sente za gavumenti bajja kuba lumumba bajja kuba eyo system ya sente gagana akafere gatandise kati abo tegamanyi nti gali ku self-destruction mission agageya tuye tegamanyi nti gali ku self-destruction mission. Government bosanga serious government kan bamutikka kiro oli bamutikka kiro musajja wange n'agenda bamukomya obukomya wa MTN bagala okubba nezibaleme. A good example is Walaji, a popular gene among the peasants and security people in Uganda. Walaji was developed by the Nubian soldiers in colonial Uganda. The Nubians were believed to be good fighters until this myth was exposed. The Nubians were fighting under the influence of this war gene. The original name later acquired its current name Walaji, is war gene. When the colonial government realized the dangers of Walaji, they came up with the law called Engoli Act in 1923. They also invaded the thick forest where it was brewed, arrested the brewers and confiscated the brewed gin. However, the gin became more popular. They also introduced licensed brewers to contain this production. However, the drinkers found the original stuff better than the purified stuff Uganda Walaji. They preferred the real one to the processed one, a Mandule and Ibiswazi. After failing to eradicate Walaji brewing, British colonial officials changed their approach from legal to persuasion. Medical doctors pointed out the dangers of Walaji. This also failed. Why? The doctors pointed out that heavy Walaji drinking affects the liver and causes gradual death to human being. Responding to these medical findings, the Walaji drinkers came out with a defense,
kigasa ki okufa n'ekibumba ekiramu. They wonder what advantages one would get by dying with a good liver. The British failed to answer. They lost the battle against Waraji. This was because those who consumed it wrongly believed that it was not in their interest to save their livers. 2. Like any other person embarking on the self-destruction mission, the Waraji drinkers did not realize the health hazards Waraji posed. Kakati kyeki kimuliko Museveni atunyikiriza. Is saving you from death. Nti metron yagana abawala okufuluma ebweru okukuba endongo. Akola ki? Gwe bawalana. Naye ate nga ye talinamu baana babe. Ataasaba. Ye ataasamu. Nti bayokya essomero ly'Ebuddo nga metron taliiwo naye tebamusiba. Singa mwatyamu omwana nga ne mundaba. Abange babakwatako. Owo wamukimayo. Kamunye alyambaata. Kamunye talyambaata. They knew me. Ndi njabatta sisonyi. Yes. Ate bwe naba buli ekituufu. Gwanga lya Mwenge. Bwe naba buli ekituufu nti abaana bange babajjeyo Nambooze yagamba mubakwate nti. Ate eza ababuulidde. Nti natuuka mu kisiko omwana wange bamukomyawo nti Arsenal bagikubye omupiira. Yalwadde omusujja ne bamuvuga ne bamukomyawo. Mwagizi wa Arsenal. Mwagizi wa Arsenal. Kakati mba ndi awo ne bankubira essimu nti essomero likutte omuliro. Era bwe twatuuka ku ssomero nasangawo waliwo defense nga takkiriza bantu okgenda. Motoka zonna zisimbye ziri eri essomero likutte omuliro naye waliwo defense tabakkiriza liggwewo. Mugana eno fensi wali ogirabyeko nti ninga gimenkale bondo teka wansi. Teka wansi. Ningiteeka mu motoka yange nengenda ku ssomero nasanga abaana bagikitana n'ekinyolo nga metro teliyo. Era bwe natuuka ku ssomero mutaana wange nangamba naye bwe baali baleesedde bifo nti bagundi bafudde ekisolo mwe babadde basula nga babaggyemu babatadde mu kirala. Babaggyemu ne babateeka mu kirala. Banne Bali abaayokya balina connection nabano. Era omulamuzi yaluulinga nti abantu abayokya essomero bamanyiddwa naye saidi eganya okumpa obujulizi egenda ekkeesi eya gundi ababba ssente bano balwamafa bali mu kkomera lwa bwereere akola amanyi ababba ssente 45% of ssente eziri mu Cairo Bank zabbibwa mu gavumenti nti omuzimu gwajja ne gugulawo akolo expert nnyo mu bintu by'okunoonyereza ebyo. Anti director wa saidi anti nekingamba expert nnyo era abadde akwata nnyo buli muntu yenna amukwata. Walaji yalima bwati. Walaji yalima bwati. Wanasigala ku self destruction mission. Abantu balowooza nti Walaji nti as you are talking the governor went to the Lukiiko n'abaga nti bane mutuyambe ku Walaji. Ate abantu abamala. Omusajja n'ayimirira n'amuga nti owa Walaji akoze eki nti ayo kyekibumba ekyanyoko. Owa ayo kyekyanyoko. Walaji ayo kyekyanyoko. Bwe mfa n'ekibumba ekiramu bampaaki omusajja abuuzizza bw'ofa n'ekibumba ekiramu ekyagavana kyafa. Kakati you must understand nti abantu balinga mbuzi. Embuzi egitwala mu ttale esimba makuuli bwe mala okulya nejjula olubuto n'okugijjayo. Kakati oyina okuba eri a good leader must take a decision. Alina kuba watima nga osobola okuwona ne buno obulwadde. Okuwona COVID-19 okubanga ewo tebakyalayo toziika tokubagiza. Tozungazunga ku kyalo. Yes. Bakiwulidde. Yes. Era bakuwulira. Owettima yajja okuwona. Ayina ettima. Nga musajja wa bagezi yegalira mu nnyumba. Bw'oba olina omukazi aniriza abagenyi ng'oli kanyumiza. You only go to a gathering oba mbaga oba ki. Sekundi mutane wange agenda kuwasa naye namugambye only 20 people kakati ne mu church 20 people kakati ekyokubiri Semakula yabadde azannya obubadde nga tamanyi nti omwana wange embaga gy'ozanyira mumanyi nannyiniyo gwe jangu muntu omu n'akazindaalo koweyembe ti ate bandi eno ayita asaagala bandi gwe wali ozirya wali tomanyi nti bandi tejja kujja gwe yingirawo oba leeta radio cassette gwoteekemu omayiminge. And you see when the president is blackmailed mbw abategesi b'ebivulu do you know nti oba wasasula embaga yo n'oteekayo ssente they don't refund the money.
abawoteri tebakudiza service providers basigaza service providers bakugamba how are we going to travel abatimbi bazisigaza kakati why does the president think the only losers be bano losers banji so a stimuli must cut across a stimuli must cut across kakatumaliriza nkugamba nti Ssemujju kyatamanyi nti FDC yafa mubuulira awo nga tumaliriza akitegeere FDC loolo yayo yali tagimanyi naye ng'agikoledde nnyo anti yali tagimanyi waliwo omusajja bamuleeta okusiiga langi ekizimbe nga mulokole kakati bwatuuka ne bamubuuza nti osiize loogi najja nagikalakata ne bamusiba Mauritius damage kiga nti ekizimbe gwe kubadde omanyi kikigenda okukola yali asiiga ekizimbe nga tamanyi nti asiiga loogi kakati zinakugamba wa nti Ssemujju abadde tamanyi nabagamba nti ekyaleetesa FDC baatya Museveni nabagamba lesson is from 1996 elections forced some NRM leaders like Besigye to strategically position themselves for the future and plan a possible post-Museveni scenario. They wrongly believed that the opposition could easily capture power in the 2001 elections. This is how Besigye emerged and was marketed as the only competent in inverted commas challenger to Museveni. Big wigs within NRM sought of a strategy to block the opposition from taking power. They plotted a plan where power would rotate within the NRM inner circle. Ukitegedde kyekyaleeta Besigye yajja kuggala lujjuli mmanju. Besigye yaleeta sefuliya kaffe ekyengera bwe basala omusanyi guyiteeka ki gudda munda wa yes tegufuluma Besigye was a strategy by NRM nti Ssemwogere yabakanga nnyo omuntu yavaayo ng'anyiize bo baali tebamanyi nti Ssemwogere mukyenda mu mukaaga nti asobola ofuna buli bwe butyo nkibagamba wano n'amaanyi yes nti bano baali tebamanyi ab'NRM nabagamba nti ab'NRM bo baalowooza many NRM stalwarts who had never seen an open political campaign panicked bati balabangako kusologanaizing emyaka 10 nga Ssemwogere mwenda agimaze mu gavumenti yabavaamu n'abeewagulako why they don't know nti ab'NRM tebamanyi kuyimba ab'NRM babeera mu ttenti n'abateekako obuzibu yes kakati bantu batya nnyo zijjukira laale yali ng'ava ebuyikwe yes n'ayitirawo emukono walabanga abaana ba Besigye ng'ekifaananyi yakitadde ku masannyalaze waggulu nembaga nti bannange singa ebintu ebyo ebibiitu bikola singa bagenda okwogeza tebagenda bwereere abewago omuwala balaba omusajja atutte muwala waabwe naye tetugenda twambadde ekkanzu nebayimba ennyimba ezitiisatiisaawo NRM is intimidated sente zaabwe bazebbira yeyagooca amasiro yeyagooca amasiro abaana b'ekicwamba mwine emmundu tuyina obululu mwine emmundu tuyina obululu aba-NRM tebamanyi kuyimba they don't know tebamanyi sloganizing when you attend Museveni's rally is a lecture bo bano balimba tebinyuma ate abantu baagala bikutte mu yes ebyo era tebeerawo to look for votes era lebeerawo to demonstrate support lale tewali muntu gwobuulira mu lale nti boogedde ki si byakunnyonnyola nsonga kakati Besigye bakutegeeza mbu ajja kuyita wano ng'agenda kakati nkugamba nti NRM had managed to restore the important pillars of the state. They had restored the peace and the people were enjoying life better than before. They NRM therefore expected an obvious simple walkover, but it wasn't the case. Mengo leadership as usual wished to assert its political relevance. The Buganda Lukiiko Parliament declared Dr. Ssemwogere their official candidates. Some of Kabaka's ministers, including the vocal Duncan Kafeero, Kamala Kannamwanje, Robert Sebunya, and many others came out to campaign for Dr. Ssemwogere. They also enjoyed the support from the old structures of DP, and some Catholic priests came out to campaign for him. Apparently, the NRM leadership that had expected the campaign issues
would be facts was overwhelmed by the naked lies of the opposition. Despite so, the president won with a huge margin. Kakati wano Besigye wajjira najjagala oluggi lw'emmanju era Besigye mu opposition abadde nga Washington Tower tewali amusinga has survived where others have failed. Kakati ate the emergency of Bobi Wine dwarfing Besigye Besigye FDC became irrelevant. Kati ate FDC erina kwegatta ku gavumenti balwanyise Bobi Wine. Babadde abaana b'awaka babadde balowooza titeri mwana mulala baana ba mukazi omu ho wazeeyo olubabu ate nze nabayamba bali bajja kufeesa inflated Bobi Wine deliberately ne bagasimuwangu nga mubulowooza. If I had not inflated Bobi Wine baleeta tekusasira band emuvumu obuvumi yali ajja bali awo baali muwonedde watono. COVID yataasa yasula tawulo mwe mugamba nti ebya Sematimba. I don't see anything about Sematimba. A woman is a woman. Ebya bulijjo. Yes. Tewali mawulire awo. Yadifayirinze. Yakoze ekyo. Oli amasaginga. Abakazi bakitegeera okuva olwaleero. Abasajja kye baagala. Oli amasaginga. Abasajja kye baagala ku bakazi tekisoma. Tekikola interview. Tekigenda ku mu ssomero. If you think nti we would be saying that professors, highly educated women or highly educated men have the best marriages. Love teri ku ebyo kubanga omusajja kyagala ku mukazi tekisoma n'omukazi kyagala ku musajja tekisoma. Kakati if you use academic credentials or status, a house girl is not is a serial. Naye ate a house girl is a process. Naye muntu. Yes, si bulangire na bumbejja. Era Abaganda bakikubuulira nti obukyala si bumbejja, obumbejja tebukyuka, obukyala bukyuka. Yes, weyagala empola obukyala si buki si bumbejja. Era abo abaana ba house girl abo bamuyita ewaabwe bajja bamubuulidde ti omusajja gagezaako n'akusinyako ekigambo naawe amakatu gaagala. So in one of my books, I'm going to trace in one of my books. There's an awandika mukatabo ka Bobi Wine. The person you should fear in your marriage, if you are a woman, a married woman, the person you would fear in your marriage is a house girl. Otuula wali. Are very dangerous. Auntie, otuula wali. Yafumba emmere. Yamanyi n'amazzi dadi ganaaba. Yamanyi n'omunnyo gwalya dadi tanywa talya munnyo mungi. Gwe ebyamaka byonna wabyabandoninga dda. Dadi anasoma okudda. Yes. Abaana dadi akomye mugere mujjeko ebintu. Yamujja nako ebintu. Kakati ono naye dadi bwakoma yaggulayo emmotoka. Amumanyira kakati agenda n'anaba. Sajja atadde amazzi mu sabbuuni ataddemu amazzi. Abagamba bannange munyongereyo ku mazzi sabbuuni gwe twalira dadi wa amazzi. Kakati omwana ono omuwala amaze okulaba oli ng'ali bwereera akyamutyako ki. Obulala buswama ku luggi bwe buti ne bumanya nti ekyasuze omu olutalo musuzeemu olutalo omu ekiki ddayo gy'ova ko kaba kali kuki ku luggi ono yasuze enjala ono kaba kabuuza bubi kabuuza kasitamye obubiri bujja ne skills. So to me I don't say anything about Sematimba. As long as Sematimba did not defile, ate bafumba nnyo abantu abo. Anti bawamba amakanda baganyweza. Anti kakati ekyokubiri era abakazi abo kibalina okumanya. Mumbulireyo omuyimbi omu eyafumbira omusajja omugaggo w'amaanyi. Abatali bayimbirire. African men, when a woman sophisticates herself, sensible men run away. Era nekiwandika mu katabo ka Bobi Wine ne mbagamba nti omukazi asefuula omugezi nnyo politics a bandmate, a beautiful bandmate. Men of sense fear her. Men fear to be rejected. Oyinza n'obutaddayo mu bbaala. Kakati ate ono yo wa bodaboda nagulesi ku bodaboda amukwata mu kiwato. Ogamba otya? Agenda okulanga naye yeesisa. Kakati driver omukazi akubira muoza banada abashaka ndi mutayi yange eno omukazi akubira sijja kukola ate mmwe mwagala kutuula mu maaso musobole babalabe bakabalabe omuntu owamanyi atuula mabega wa motoka naye mumwagala omukazi atudde wano neddereera omukazi akubira munesi muwaaye ekiri eno kyekiri neye wammwe je bannanga akalutu n'akawona
bonna bajja bakoye oba wanga ayina gyayitira yereva awulira nategera ono omujala bwakuba gyeyajukubagirazaawo. Learn from this. Wewawo njagala tumalirize house girl status is not a permanent issue. A house girl is a full woman. Nolensonga eyo a house boy who can make your wife pregnant when you have failed is better. Kirungi si defilement awakyali bulungi bayinza okugamba nti ono omukazi gundi omukazi namaganda yagenda okuwasa omusajja mwetisi w'emigugu abasajja bali babuze mu kikuubo namaganda omugagga eyamwokya asidi this man mwetisi w'emigugu because nature demanded nga namaganda talabayo basajja bamukole buli muntu amutyaga mugagga namutandikirawo omusajja atunda naga nti kakati oyo engatto gyalina nakinaki agenda kunsaba sente. That's why women end up marrying people who are below their status. Why? Ate kakati ready pepe ngeri gyebakubako nakukola ki ogenda n'omukazi buluddawo yonna bajja bakuba babagoberera. Sematimba you support him. What? Sematimba kept his problems and lock and the key. Sematimba you cannot blackmail Sematimba now. Kubanga myaka gyayitawo dda n'omwana avudde mu kalulu. Sematimba pasita w'amaanyi nnyo mubonyabonyanga bano bagundi abanene ono gumbadde mbonyabunyani ababukedde nebulaya musajja kabukedde okazu nze bajja ababukedde batuma Seguya ekyo nakola Seguya alifa kiro Seguya nafa olugamba Seguya namulinda mu toyi ate teyakalawo nindi kwata ku toilet pepa owa boda boda yamutwala yagenda atunudde waggulu bwati ng'ekivundi Seguya kandi kota owabukedde onakulwala ebintu bingi nnyo owabukedde omulala gwedukwatakusomeseza ku nsonga ya covid affecting ebintu biwerako ddala lifestyle y'abantu covid is up to you natugamba nti economy naye esanyalala yali atugamba ne political activists ebintu bingi bisanyalala naye nabwe ekyo n'agamba nti abamagye bayinza okuyambako ate n'okuteekawo PR ennungi n'ebintu ebifaanako ng'ebyo n'abamawulire okuleka nga beeyambisa media houses okwongera okuleka nti basomesa mu ngeri y'enjawulo. Kibadde kyakuyinga kirungi nnyo tuyize ne ku self destruction olwaleero ku nsonga y'ebyobufuzi. Buganda erina okuba nga yeetereza kusikulwanga egenda ku self destruction nga bayita mukadde tayunga. Weewaawo mubadde balabi balungi nnyo. Njagala okwebaza mulina ababaddeko nga mugoberera enteekateeka yaffe. Tubadde ne mukukuna ku Tamale Mirundi.